Yes, tukoneza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya neddoboozi pampita Ntambi Kimza Rich Boy Maxwood Junior nate era tukomyewo tube nga tukutussaako biki byobadde tomanyi n'ebyo abantu byolina okumanya as far as entertainment industry is concerned. Naku lwaleero twetoolola tukuleetera ebintu 10 musajja mukulu gwe bayita Moses Sali aka Bebe Cool oba Moses Musa Sali Bebe Cool ne muganda we ennyo nfanfe as if like ennaku zino betwalamuko gwe bayita Robert Kyagulanyi Sentamu Robert Lubereta Tembo 2 oba the ghetto gladiator Bobby Wine oba his excellence Bobby Wine. Bano nno tukuletedde ebintu bye bafanaganya byobadde tomanyi obadde obimanyi naye nga obibuusa amaaso so bye bino ebimu ku byo bye tukuletedde bano ababiri be bafanagana. Omusajja mu position mu kisooka tukuletedde bano abasajja bonna kyobadde tomanyi nti oba obadde okimanyi nti bano abasajja bonna bayimbi oyinza okirowooza mukiri so funny naye nga ke mazima because fena tukimanyi nti his excellence abamaki awumulamu community ennaku zino mu politics naye tukimugana kubeera nti muyembi yadde mwamugana okulinya ku stage naye is an artist of course ate nga ne mukulu Moses Sali Musa Sali King Sala gwagamba king of Kigodo Bebe Cool naye muyimbi of course fena tumanyi nti Bebe Cool muyimbi yakuyimbira n'ennyimba z'omanyi nga wayawaya ate Bobby Wine yakuyimbira zigeto zikyale nga nezisigaddewo so ye position esooka bonna bayimbi ate nga tebayimba bubi bonna bayimbi balungi. Ekirala bano ababiri omukulu Moses Sali bonna baganda nti Moses Sali Wankima of course wembasirabidde basali batera kubeera bankima so n'olwekyo ate nga n'omukulu gwe bayita Bobby Wine fedde tumumanyi yeyita namubanda wa Kabaka muganda so Sali ne Robert Sali ne Sentamu bonna oba ne Kyagulanyi bonna basajja ba Kabaka lwakuba nti omulala mubanda ate omulala alinga mukungukungu so byebyo ebimu ku byafanaganya Bobby ne Bebe Cool tebakulimba tebakulya ekinusu mbona baganda so is one of the factors bafanaganya okusinga. Ekirala bana abakulu bonna olw'okuba okuba nti mbeyagala nnyo bafanaganya bingi ne mu butonde in that nti buli omu bwe yagenda okubanga yeesanyusa ne mukyala we first time byasooka okukola kwe kufuna abasika nti first born waabwe bonna bana baabwe balenzi asooka owa Bebe Cool Sali bamuyita Alan Henrik Sali bali bamutaddeko bya Katonda because omukulu yali agezaako kuba nti amwegaana naye unfortunately namukkiriza bya Katonda Sali Alan mutabani wa Bebe Cool omukulu aweze myaka gy'obukulu 24. Yes, atenga mutabani wa Bobby Wine bamuyita Kampala Solomon Kyagulanyi Sentamu. Okitegera nti bonna onono yamuzaala Bebe Cool kitegeeza okuba nti omwana omukulu gwe yazaala oyo yamuzaala mu house girl weewaabwe ate nga mutabani wa Bobby Wine oba mutabani wa Bobby Wine omukulu gwe yasooka okuzaala bamuyita Solomon Kyagulanyi Sentamu yamuzaala mu mukyala we gwalina kati gwe bayita Babi Kyagulanyi era nga be baana abakulu mu maka oba mu lujja lwa Bobby Wine ne Babi ate nga omwana omukulu ewa Bebe Cool bamuyita Alan Henrik Sali no naye muyimbi ane Solomon naye akuba mu raga so byebyo position kiddako bana abaana bonna abaana ba Bobby Wine abaana ba Bobby Wine ne Bebe Cool bano Solomon kogatane Biata n'abasigaddewo bamalira P7 like Solomon ne Alpha bamalira ku ssomero lyerimu they all went in the same school ku ssomero lyerimu of course essomero lino baliyita Kabojja. Alan like Solomon ne Alpha bonna
bamaze P7 bange erisewo bonna bali mu secondary naye nga ate Bebe Cool yasalawo n'atwala omwana we Kabojja nabwe kityo Bobi Wine naye n'akwata abaana be n'abatwala Kabojja ate nga tujjukire nti n'ensonga endala nti mu kifaawe ekiddako Bebe Cool ne Bobi Wine byebafaanaganya ffenna tukimanyi nti Bebe Cool is a product of Kitante High School ate nga ne Bobi Wine omwana wa ghetto naye product of Kitante lwakuba nti waliwo yasukkawo kaawe Kitante n'agenda ku university ate omulala nafunayo points ze 3 ku 11 natasobola kugenda Makerere ng'oli kyagenda naye nga ate bafaanaganya nti bano ababiri basomera mu masomero ge gamu ebyebiseera bwe mwasandingira abayimbi nga Master Parrot Tolman Kibalama n'abasigaddewo ne bafuuka ba blood baabwe ne bakola ebintu ebyenjawulo so Bebe Cool bintu bingi byafaananya nnyo ne muganda we nnyo so ekyo kye kibaleetera okuba nti bano tebasobola kuba nti baawukana so yadde nga balwanagana naye nga bingi byebafaanaganya ekirala bano ababiri bonna bali bafunyeeko nominations ne international awards tujjukire nti Bebe Cool yali nominated mu channel O MTV Best nesigaddewo ate nga mwana mulezi gwe bayita Bobi Wine afunye awards nyingi yafunako nomination mu MTV awards za kumba yadde ng'ezimu ziri outside music nti ezimu za politics zazawangula ennaku zino naye nga ate tikimugana kubeera nti yali nominated mu international awards sekulunyo yodekawo ate nga Bobi Wine bingi byakyakola as an artist at the same time as politician ate nga ne Bebe Cool bingi byali mu kukola as an artist ate nga ne awards ezo zisinga azifuna olwokubanda ye muyembe ne Bebe Cool ne Bobi Wine yazifunyeeko nga omuyembe so zezimu ku nsonga ezo lwaki bano ababe tukuleetedde nti bafaanagana so ensonga endala mu kifo ky'omunaana nti bano bonna baali basharinzeeko music group emu gye bayita Firebase Firebase eno nno abasinga bagamba nti yatondebwawo omwana mulenzi gwe bayita Moses Sali aka Bebe Cool with intentions of fighting Leon Island boss and Leon Island government by that time yaliwo yaba Moses Radio Wizomanizo Small Axi Mr X n'abasigaddewo so nno bano basalawo ne baforminga group balwanyise Jose Chameleon ekibiina kino baali bakiyita Firebase Firebase mwalimu abayimbi okuli Bebe Cool ne Bobi Wine of course mwalimu wa Tolman Kibalama mwalimu Master Parrot mwalimu omugenzi Mr Weatherman mwalimu Caesarman mwalimu abakyali bangi ebiseera ebyo ate bonna abali mu Firebase ne zino tiimu endala zonna zaali zakabi like naye but unfortunately gye bojjaawo nga akasajja kamaze okuba endongo kabazza mu kyalo Bebe Cool n'asalawo n'agivaamu so naye nga ate tekigana kubeera nti bano bonna bali mu music group emu with same intention and ideas of fighting the legendary Dr. Jose Chameleon ekitaasoboka kyemmanyi kuba Chameleon simanyi we yalogera naye nga bano Firebase ebiseera byabera mu Firebase yali amaanyi nnyo bikonde bingi bye bakuba ebiseera ebyo ate nga bintu bingi bye byakola so n'olwekyo Bebe Cool ne Bobi Wine baali basharinzeeko kye bayita same music group ekyo kye bayita tunavumilia okubonaabona so byebyo ekirala nti bonna baali bazaddeko abaana mu bakyala b'ebweru tulaba nti ate nga zezimu ku characters ezikulaga nti bano ababiri bazikwasaganya bulungi nti ffenna tumanyi nti Bebe Cool alina omwana ebbali gwe bayita Alan Hendrick Sali teyamuzaala mu mukyala we gwalina ssaawa zino gwe bayita Zuena Chirema of course ate nga omubanda wa Kabaka His Excellency the Ghetto Gladiator Badman Bobi Wine like Bad Bobi Wine alina abaana bangi ab'enjawulo abamu tubamanyi abamu tetubamanyi naye nga ate yakugamba nti omusajja omuganda temubalira abaana Bobi Wine ono alina omwana asooka bamuyita Robert Kyagulanyi Nairobi yasooka okuzaala e Nairobi eyo
of course saga ne zibeerawo nnyo era ebiseera baatugamba nti Bobby Kyagulanyi yasooka n'asooka kubamuko Sirik n'alyoka agendako eyo n'awummulamuko nabwe kityo ate nga bwe yanova yali anobedde wa mukulu oli okitegeera so bye bimu ku bantu bye bifaanaganya ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina omwana omulala gwe bayita Robert London nga ono yamuzaala mukyala we London n'abaana basigaddeyo so bano bafaanaganya ebintu bingi mmwe tubeere ne tulwanagana ne tukola ki bano ababiri balinga balongo Bebe Cool Bobby Wine kyovula banamanya gabe galinga agagala kufaanagana lwakuba oli omulala yeeyita Baby Cool Bebe Cool Bebe Cool oli Bobby Wine so bye bimu ku ebyo ekirala nti bano bonna character endala gye basinga okufaanaganya ennaku zino buli omu wayagala okulabira buli omu apima maanyi ge nti bonna bali active mu politics tulaba Bebe Cool ali wa Musaba Musaba afuse Musaba silent majority silent majority versus people power silent majority teri nnyo kubala nti registered naye nga ate people power omukulu ya registeringa omukulu alinga jayagala ku registeringa people power omukulu ono alina mission 2021 ayagala kujja kuba president oyo bamuyita mukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Berta Tembo tu oba owokubiri oyo Bobby Wine ate nga mukulu Bebe Cool Moses Sali oyinza okumuteekako n'ebidandi junior because mutabanyi wa eyali minisita wa Uganda gwe bayita bidandi Sali omukulu ono agamba Bobby Wine tolina gy'olaga Museveni oba Muzeeyi Musaba akyalina embavu ezikulembera ate nga bwe nkulaba tolina busobozi busobola kufuga Uganda ono akunga bawagizi ba NRM kubanga tebawagira Bobby Wine ne Uganda ate nga Bobby Wine akunga bantu bonna bamuwagire that means bonna bali active mu politics zezo ensonga 10 zetukuletedde olunaku lwaleero Bobby Wine ne Bebe Cool bye bafaanaganya ate nga ne mu maaso awo tunaba tukuddizaako differences like ebintu ebyenjawulo bebatakwasaganya bulungi nnyo bino n'ebirala bye boolinda nsigale ntambi jimuzo omukutu guli gumu ekiganda mukamoli gwe bakuumirako osigale n'okumanya bye bye for now.